bulungi kaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe eno enganze ennyo gye bayita mami eyakolamu era nga programu eno tubeera tutunuulira olugendo lw'omukyala kuva wa gye yatandikira kukola mpaka kati wano watuuse era abakyala ab'enjawulo tubaleeta nolwekyo olina okubeera ng'olaba programu eno omukyala alina ekirooto ky'okufuuka mami eyakolamu ate naawe omwami abakyala ennaku zino tulina obwongo ebigambo bino obyetaaga osobola okubeera nga naawe okola n'ofuuka dadi eyakolamu ng'amagezi ogajja mu bakyala kakati no munange naawe mubeera ng'oli eyo ng'olina mami yenna gw'omanyi ku kyalo kwo oba mu environment yonna ng'owulira omukyalo oyo olugendo lwe olulabyeko kuva wa gye yatandikira paka kati wano watuuse ogamba omukyalo ono twamulaba nga atoba naye kati ali yaddeko nga Geoffrey Lutaya bwe yayimba nti ndi yaddeko ng'omubiri omweru ng'otuweereza ennamba ey'essimu n'amannya ge nga tumukyaza wano ate naye atunyumize kugamba programu yakutuzaamu maanyi nti gwatanaba kifuuka one day one time naawe ojja kukola ki ojja kifuuka amannya gange bampita Sharita mazima wanvu kansubire oli bulungi era nga programu eno ebeerawo buli lwamukaaga ssaawa emu mpaka 2 ne ku YouTube Sharita Show subscribinga obeere ng'ate olaba n'okuddamu okulaba bwe wasubwa kuba bonna batuwa amagezi ag'enjawulo okiraba mukwano Sharita's Bridal World nkolako enviiri ne makeup tukola ku bagole tulina saloni ekola ku bagole tulina gowns ne changing dresses ebyakabi tulina gomeses ez'abagole n'ez'ababuuza tulina essomero erisomesa abaana enviiri nga tutandikira ku 10,000 ate era tulina video n'ebifaananyi kikola obulango bwa TV gamba jangu tukutegekera omukolo gwo olunaku lumu olunaku lwaleero ladies and gentlemen twabadde tuli awo nebabirawo abakyala b'ebunamwaya nebatusindikira message nti ffe programu ya mami yakolamba naye tugiraba naye tulina omukyala gwe twegomba bw'aba atambula confidently abeera musanyufu alina amasomero ky'omukyalo oyo twamulaba nga atandika naye kati avulumula emmotoka ye mukyala gwe tulese olunaku lwaleero nyabo salaamu aleikum. Waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Sibyo tya nno nyabo? Nsibye bulungi mukwano. Sibyo tya Sharita? Ndi bulungi. Ananga I'm happy to be with you here. Thank you. Yeah. Enyabo webale kunyuma alhamdulillah nawe omachize bulungi kakala webale kusinga kano ka pink kali ka bbulu enyabo ogwawa sina wengwa kubanga kakati fe abasomesa tulina abantu ab'enjawulo ate betutandika okubalaga nti ate tugwa wano na wali tuba disappointinga kituufu n'abaana baffe banyi our lovely misses ne ba parents baffe our lovely misses kati ate batandika okubalaga colors then you end up ng'oli muzino zaffe zitalina kizibu nze nange sirina wengwa buli omu muntu wange yes because kati like me I need everybody yes buli muntu mwetaaga okuva ku mwana omuto okutuuka ku mukadde okuva kwa yazimba okutuuka kwa tannazimba okuva kwa ina omulimu kwatayina bonna mbeetaaga webale nnyo nnyabo nabo tusaba otweyanjulireko mu bitibwa byo byonna nolowooza lwaki abantu bakulonze ojje abantu bannonze amanya gange nze Mrs. Buyungo Zamzam nga ndi director wa Golden Balls Schools. Okay. Lino yes eri bunnamwaya ngobe wano wennyini we tuli naye lino lyazaala linnaalyo era nalyo bayita Golden Balls Buloba Kiwumu branch kumpi ne Forest Park yes kati ate era nze era nannyini Golden Pilau and Juice Center Nabbingo bannange nenyabo biweddeyo tebinaggwayo ndi counselor wa families and children. Okay. Era mu COVID muno at least nebaza Katonda ati alhamdulillah rabbil alamin masomero bagaggala naye Sharita sibeeranga kaawunga sikola era bwe kumande bwe mbasina aba client ba counseling ku lwokubiri mbafuna ku lwokubiri bwe mbasirina ku lwokusatu bajja ya counseling otegeeza ki counseling manye nakusa abantu besimbyewo nnyo mutayinza gamba oli kansala nedda siruwa byabufuzi naye Sharita omuntu ayinza okubeerawo nga alina miliyoni y'esente naye nga tamanyi kyakukola ojja n'ogamba mukyala Buyungo nyina zino sente nenkubuuza nenkutunuulira ne twogera bwe njogera naawe ntegeera
qualifications ezitali njikirize naye bwe njogera nawe nsobola okuteeka ngamba kati Sharito ono kino akisobola era miliyoni yo emitwalo gya 3 you can do this eyo counseling njikola eyo nayo counseling manyi counseling etegeeza bino obufumbo bwafudde nyambeko nabo bwennyini we sit twogera abaami n'abakyala families ezimenyese abaana abaganye okuddayo ku ssomero abaana abaganye kati waliwo cases ng'omuzadde omwana tagaanye naye ng'ekimugaana omwana ayagala koosi ndala ne maama ayagala ndala kati omwana nagamba ebyokusoma wakiri bivaako kati omuntu oyo singa bamulagirira mukyala buyungu akubira nagamba talk to my daughter talk to my son service ebeera paid for your counseling yes naye small tukyogerako omanyi nze ne mu masomero gange buli muzadde muwe obudde era kyova olaba wembanga njogera nabo mbagamba make sure you see me zisiringa nga ba directors nti talabika abazadde bange mbawo obudde lwa nsonga nti alina ekimunyigiriza nga bw'anaakinnyonnyola nze nja kitegeera kubanga ssente zaabula omwana nga omulese wange tukyogerako nongamba Mrs. ngo I'm going to pay this way nja kusasula mu butundutundu bwe buti nsobola kino osobola okunsalirako nze wane wange nzisalako kubanga abazadde abamu tebawulira bubi nga balala basasula nnyingi atabala ntono nga te service yemu naye dda tebawulira bubi lwa nsonga nti omuntu bw'oba omaze okutegeera Sharita bw'oba omaze okutegeera nti gweosobola okulya emmere ey'omutwalo lumirirwa atasobola kugirya kati gwe bw'oba oli ey'omutwalo olikono bamuwere ku 3 yes mwenna mufune ekintu kuba gwe tokosebwa ne bwewaayo omutwalo ate essomero lino njagala every child ayige afune oluzungu kubanga ffe English speaking reading based handwriting neddiini awo n'empisa ebintu tubitaddeko nnyo omulaka ti omwana bw'ayita mu golden balls tujja kumumoldinga tujja kumushapinga in that abo abaana be ba minisita b'enkya kituufu be ba pulezidenti b'enkya era olumu ngenda ne ngamba abazadde nti complaininga gwe twasindika mu palamenti tatuyambye naye upbringing omwana wo wamukuza otya bw'obanga obadde gwe wennyini weekweka n'ogamba abaana mugambe landiroodi nti siriiwo naye omwana bw'anaagenda mu palamenti you will keep the man akweke nga takomawo ku kyalo kubaamulonda kubaga nti bannaayo obuzibu ki luzzi obuzibu ki luguudo so nga n'ebyalina otukolera ng'ebitono nga omukulembeze member wa parliament nti oba wakiri eddwaliro weeri health center siriweeri naye atugulire ambulance kale omulwadde agulenga amafuta nti olw'okuba omwana ono enkuza nfu kubanga alabye ku muzadde alabidde ku maama we alabidde ku taata we nti abantu tubabuzaabuza bubuzaabuza kyonna kyoli kiweddeyo kyonna counseling njagala ebitiibwa byonna babitegeere ebitiibwa byonna ndi mukyala mufumbo ekyo nakyo kitiibwa yes ndi mukyala mufumbo myaka 16 we bali kufumba yes kakodyo ki kakodyo kenkozesa nti nyina kyempita talk about it. Okay. You talk about a problem. You don't quarrel. Kati singa kibadde bazungu. Ogambye talk about it. Bali bakisazeeko TAI. TAI talk about it. You don't need to quarrel. Wela waliwo ekitagenze bulungi omuntu omugamba. Omugamba naye mmisa bwe ngwanze kati ye mwami wange. Kino tekinkoze bulungi. Kwa sometimes you get annoyed ng'ekintu tekyali badde kyo. Ate ng'ebiseera ebisinga ffe kati nga muno mwe ndi director abazadde bampa abaana nina n'ekisulo ti abantu bakuwa abaana ne bamanya nti oli ne mwami wo abantu omanyi abantu batutya Sharito omusajja bwaddayo n'agamba mukyala bana mukyala alabirira abaana ana mukyala ayogera bulungi atandika okutya musajja wange tagenda ne mukyala buyungu era kituufu kati olw'okuba nti ndi mukyala mufumbo nakyo kibazzaamu amaanyi nga yes bafuna trust era by the way counseling ene esinze kutambulira nnyo ku baparenti ti be baleeta abalala mama Mrs. can talk to you ajja nakubulya mulaka Mrs. kino na kino na kino tukoze tutya ozaalibwani nzaalibwa omwami n'omukyala ali Mabirizi Katonda mwebaza alhamdulillahi rabbil alamin abakyali balamu tuva Kiboga mu Nakawunde mu muzannyo guli ogwa Ebonize nti omwana namujja ekiboga anona kajiiko bwe yagenda ng'okukima amazzi ng'ebbere lirabika eyo jinva. Okay. Yes. Naye tokyadda Kiboga. Sikyadda Kiboga. Tojja kuva Kampala. Siva Kampala ate nakikolerera. Yes. Wasomera primary? Nasomera primary ekamba jita Kambugu Primary School.
naye taata wange yayagalanga nnyo standard bwe natuuka mu primary 7 n'agamba no wano omwana tajja kuyitirawo nantwala essomero baliyita Butawuka primary school eye Butambala entula P7 bakujja ekiboga ate ne bakutwala e Butambala. Yes, my father used it. Era nze taata wange ngamba my dad is a superhero, njagala nnyo akayimba. Yes, you are my superhero. Taata wange yakola ebyokutoola fees. Then my mother n'akola okubeera nga ambuulirira, antuuza, akola nga maama. Maama yakola paati ye. Kituufu. Yes. Kakati secondary nenzija nengenda ku St Peter's SS Enkoko Njeru. Okay. Ndi musiraamu ne taata wange yanzitole. Taata wange yayagalanga nnyo standard. Teyakifaako ekyobusiraamu. Kati bwe navaawo nenzija Kampala SS. Kati Kampala SS awo senior 5 1999 mwami Buyungo watandikira okuteekamu ekisale. Senior 5 mwali kusoma mwenna. Ate twasoma naye mu primary. By the way kankuzeeyo awo mu primary eri eyakambugu primary school yayimbanga nga ye mukyala ye mwami nga nze mukyala. He was in primary 6, I was in primary 3. Yeko simanyi Katonda we yali yabikola. Nga bwe n'emizannyo kati twaberanga mu house nga bagita Elephant. Kati nga tetikya waffe bamuyita mukyala Nanteza. Nga naye mukyala Nanteza agenda nagamba Zam kino na kino ogenda kola ne Buyungo. Owa P6 toka gwe ngoli P6. Era nga nzibagenda ne bambaza ekigomesi kya maama. Nga ye bafune kanzu. Simanyi kanzu ejo gye bazijjanga. Kubanga ye talina taata yali yafadda bandi. Naye nga nze nyambala egomesi ya maama wange nga nze mukyala. Kati ye n'atuula wali katebe. Nalamula kati batula katebe kati nenziji ovaawa mukyala ovaawa kati nze nensirika nagamba ovaawa ate nga batikya be bazikompozinga ava ku byennaku zino kyete ennaku zino abaana bamayiminga affe tumayiminga z'abaserebu baffe tikya yatulanga wansi n'amayiminga n'aliyo oluyimba kubanga house mukompitinga babeera ne theme babeera n'omutwe kakati nga bwe baleese naye ffe nga tuba tetubimanyi nnyo kati tikya n'akuwa ebigambo kakati omedi bw'amalawo nga gw'omugamba nti naye gwe mwami nkirabye oli mujozi nnyo oyinza otya okumbuuza gye nvudde ng'ate n'ennyumba amwe tusula yenze njipanisa omwana gukwako awo nekiddawo so kitegeera ne muddamu ne musinkana mu senior 4 vacation ne katuba yali badda mu kyalo najje Kampala ne musinkana nangamba mane mwana gwe nkwagala ne mugamba nze tonjagala kwanza asoma ne nangamba nonja kuweerera jakweze yampeerera yanteeka mu ssente ze. Awo dadi yali takyayina. Dadi yali ayina naye nga bw'omanyi omuntu yatuuka n'abeera nga ayagala kumpasa. Kati ng'ate nange empulya kinyingidde n'agamba have to kati ate eriyo waffe mu kyalo bamumanyi ne maama we bamumanyi ti maama we asala mu muzikiti gwe gumu ne taata wange. Muli ba Carloments. Tuli ba Carloments. Kati taata wange n'agamba Medi bw'oba otwala Zaamu it's okay naye ono omusobola kuba nayina eddalu neepena nnyo n'agamba naye kati bannange naye bw'aba asazeewo amutwalo manya ate abasiraamu tebakalubiriza nnyo naye bambi yakola kye baali bamusuubiramu n'ampeerera n'ensoma n'engenda ku university ne bantikkira. University wagenda luddawa? Nagenda Makerere. Okay. Gye wakola course ki? Education. Okay. I was sponsored by the government. Wagenda government sponsorship? Yes. Wafuna points meka? Wafuna points 13. Wakola? Yes. Naye nga nabulako point emu ngende nkola obusawo kubanga my kirota I did PCB. Physics, chemistry and biology. Nofuna 13. Yes. Wakola. Nga njagala kubeera musawo. Era singa government yampa obusawo singa siri mu bya busomesa. Naye kati okyejjusa? Si kyejjusa naye okusooka. Nakyannumanga nentambula mu universities nengendako Embalala nengendako Ekyambogo nga noonya nga mboba erinnya lyange baalitimbayo nga bampeeyo koosi nejjukira lisiti eva Makerere negenda Ekyambogo ng'eriko abagenzi e Makerere Ekyambogo eri abakyambogo bwetyo kiba kinene nnyo kirisiti nengera gwenda okutuuka linga era oli ku education. Wasomesaako wa practicingako education? Yes. I taught for kubanga nasufuluma 2.5 oyo saakola. Amanyi wakafuluma ku campus I had ekirooto. Ngamba my husband. Si busawo njagala olwankolera nursery. Nangamba kati nga mbeera mu mugamba. Mugamba naye tujje tukole nursery nagamba kati nga genda nangamba tujje kugikola nga tumaze okuzimba. Naye nga agamba tujje kugikola nga tumaze okuzimba tetulina the plot for the hope of buying a plot. So twali tubeera mutundu. Era gye twazaalira mwana waffe asooka first born namuzaala ndi ku second year.
ku university yali fizize yatuuka n'atendewalirwa ng'omuntu n'agamba naye tuzaaleyo omwana bwe tuliba tetuzadde mwana nondekawo I will be disappointed nga teyakuweredde yali securinga future yes and there is the way babogerako owulidde akagambo yali securinga future n'ekirala abantu badisappointinga oweerera omwana omwana gwe baweeredde bamulaba abasajja bakyaweerera abakazi agenda kuddukako so kati ndowooza n'atyamu se kubanga era twabeerangawo naye naye ngera tetusobola nga agamba saagala kuzaala nga tonnaba kumala then nemmala 2005 ne bantikira nga nina oyo mutabani waffe kati ali mu senior 5 ali mu senior 5 mwabadde ajja kuddamu kubanga covid so kakati ne 2005 oyo saakola 2006 nengamba omuntu anoonya omulimu ntandika okukola 2007 naye nga banyaga sharita private schools tezisasula nze simanyi ziba tezirina bwe nakola amasomero namala nenkitegeera nti ziba zirina they don't want to pay teachers kubanga gwolinamu they don't and it's very bad to cheat a teacher it's very very bad era one of the reasons why I decided to make a nursery nga nengamba wendikola mukama walimpa nenkola essomero ngenda kusasula abasomesa bange era yenze muntu olaba nti ne covid yagenda mu gwokusatu nga 18 naye I recalled them nembaga mujefune nina wakasente kama we salary ya mweno tetumanyi bwe tunagenda okuva mu bino nimba sasula nze sina mukozi abanja gwa kusatu kubanga mmanyi what it means nga tikyatu omusasula abaana bano bayisibwa bubi tikyayina engeri nabo balina ebyetaago obusungu yekanga atabu transference ku mwana wiki mwana yamaze nayo era so kakati nenkola kinengamba tujja kola mwami wange nimugamba njagala kola essomero kati God Katonda n'atuyamba ne tugula wano sokolindeko nga tuddayo ko wali emabega wasomesa mu masomero ki nasomesa mu masomero gamu sijja kugoogera kuba ganyaga naye kati njogere ebitanyaga gotengo ojja kuba bakubidde akalango njogera lino eritanyaga eryanfuula kino Katonda mwe yayitiza n'enfuula kati bali tubasonyiye kuba bonna aboogerako kijja kuba kiraga nti banyazi yadde ng'ojja kuba bakubidde akalango yate kijja kulaga negative image webala omutima ogwo tudde ku lino kakati lino lyenyumirizamu baliyita Baptist High School ekitebe era mukyala Grace Namakula Sendi ne mukulu Ndugwa George William bwe muba mulabye programu eno I really appreciated the way you treated me. I worked for them 4 years and 4 months. Nimvayo nga nyina nursery yange. Wali osomesa subject ki? Chemistry ne biology. Twakuluzinga nnyo naawe. Abasomesa ba science tebakyalabika. Ojjo okoleko ko part time teaching. Nedda. Bino kati ate binyaga nnyo. Era by the way na resigninga nimbagamba nina nursery ebintu binsika nnyo. Let me concentrate in my nursery. By that time, nali neeno yokka. Olwo otandika otya nursery? Ntandika nursery nga bwe nyingira wano bwe tuyingira wano ennyumba twagiyingira tennaggwa. Ogambye mwagula poloti? Bwe tugula poloti. Poloti mwagigula ssente mmeka? Poloti eno yali ya shillings millions 2.5. 2006. Wenkana watya obugazi? Olwo yali fuuti ya 6 naye kati tuyina wansi tuyina wano maaso tuguze baneiba era bambi mbebaza okunguza buli awulira ng'ayagala agamba mukyala Buyungo jangu ogule waliwo kando twagala kugenda mukyala Buyungo so I appreciate gwataasa abantu in fact ojja okuba akalango wolina wakulemye oyagala kusenguka olwoti tuzigula okay so kakati naye I studied in the garage. Wano we tutudde era yemu ku nsonga lwaki nakutuuzizza wano. Olaba akantu ako. Blackboard. My first blackboard. Kwega tuli mu classroom eyasooka. Classroom eyasooka. Yali garage. Garage by then nga teyina na luggi. I used it to make na oli natungisa obuveera nga nkuba wali akasumaali na wano nembera ngambika wembwa zireme kuyingira okutawanya abaana babandi ekiro jukira ekiro embwa tetulina na kikomera era ekimu kyenzi-jukira one parent kubanze Sharita abaana mbadde mbanoonya do soko kiddemu ekyo ekigambo do tugitegedde mu kalulu kano nti abanoonya akalulu bagenda do wali wagikola dda do kitegeeza ki?
omuntu bw'obeera kati nga bwendi wano mu bunnamwaya omuntu asobola okujja n'agamba hajati wali bayingidde kuba ennyumba tuba tuziraba kati omuntu bwaga nti wali bayingidde ng'ogenda ne kalenda yaffe ne structure ne ku bitabo kati mwabaniriza banneiba yes kati naku zino tulina ne busiddi ak'essomero akasipiikidde bayayita natugamba ntulamize bantutamisa ezibimbo zamuzamu nze nayini golden balls wali naye abaana baffe bino na bino na bino tusomesa abaana English speaking, reading, English with accent. Okay. Our kids speak English with accent. I can hear you. Yes, they don't say teacher. They say teacher. Okay. Yeah. How do they say water? Water. Teacher, I want water. Okay. I want to drink water. Dayo linga tunafuna kasidi. Olo neighbors. Sina muna kalenda. Naye nnyina bitabo awo waliwo challenges kitegeera ng'olumba olw'omuzadde omulumbye nga munyonyola nga njita tabulation sheet olusi ne mwami wange yabanga waali nga mugamba bangambi waliwo abayingidde ng'enza tabulation sheet gwayaniriza abapya ku kyalo nga ne mukazi atufa kukunoonya baana kati nawano bwe twali twakayingira muno nga tulina meetings ezekumanyagana ettaka kufuna ebyapa so kati mu meeting abantu bakuŋŋaana nga balinda chairman ajja atubulira ekiddako ne nannyini ttaka agenda kujja yogereko gye tuli nze mba nakutedde akazinda bagamba bannange bampitamisa ezibuyingo zamuzamu nga mbeera wali wammanga twatandise golden ball schools mutuwa abaana tujja basomesa mutuwa abaana era neebaza nesikwebaza abazadde bange aba golden balls ebunnamwaya wennyini wano mu Ngobe kubanga be basookerwako banneiba sina muntu yajja kuno ku kyalo ne musaba mwana ng'ali mu nursery n'atamumpa abantu bandaga omutima omulungi nentandika bwentyo ate n'ekirala nze abaana bange my biological children babeera mu nursery yange ate ng'oli wanjawulo abalala ye ku ssomero lye ate ababa basomero eri walala nedda lwaki mbateeka wano nekakasa kyenkola bwe mbanga nina quality that people do admire lwaki njijjamu owange nze nina quality kubanza abaana bange nina nursery naye omwana ava mu nursery yange tasobola kugenda mu big schools munakola interview n'agigo nkitegeera kakati ate abala bagamba nti nti omwana oba olina omutwalako ewalala akubulira ebiriyo information agikomyewo wano ate gwogambye ababo kati ofuna otya information of how amasomero amalala gye gakolamu n'oyongera mu bibyo nze kyenkola nze shaita nina ekintu kyendi nti omuntu bw'aba alina kyansinza simuwalala noonya minizi kati nga bw'olaba nti abantu bakulagiridde kati shaita ogenda kubeera mukwano gwange nina byenkwegombako kati ate nga waliwo abantu abalungi nga bw'omwegombako ekintu tagenda kukola mutima mubi so kati nze bwe ndaba nti nno essomero lweriti ddungi oyinza n'okuba nga oli mu taxi omwana n'ayogera oluzungu agamba ye which school era mbuuza omuzadde asomera wanti wano nga ngenda kusomera nga agenza okusaba ekifo nga ngamba can I look at the class teacher of top class nga bamundaga nga mugamba madam bate njagala kwogerako naawe I'm so this nga tufuna contact nga mukubira mu budde mu holiday nga mugamba can you come and give me a training for us here but teachers know your accent gwowulira we normally get trainings over the holidays. That's good. Yeah. That's very tetubeera awo nti ffe tumanyi nga tutuula ne batikya abamu mu masomero ago ge muyita ag'amaanyi nga tumuwayo akasente musasula ne mugamba come on Saturday tugenda kubeera ne ka workshop kaffe otubuulire how do you handle middle class reading how do you handle top class reading kitegeera yes watandika n'abaana bameka mu garage yaffe muno natandika n'abaana baali mukaaga okay okyabajjukira amanya asookera ddala my first child baali bamuyita Kagame Junior ali mu class ki ali mu senior 1 teyafuuka president taafuke president Kagame ajja kufuuka kubanga era maama we mwebaza nnyo yandaga omukwano kubanga maama we yali musawo ng'olaba w'amaanyi niye yaŋŋamba nga musabye omwana we naŋŋamba ebyo okusinziira byonnyinnyonnyodde kankuwa omwana wange ati awo fiizi wamukola ng'otya ku ntandikwa fiizi nabasabanga emitwalo 6 nga tolina kyoleeta bitabo uniform buli kimu because I started this school 2010 lwe natandika essomero lino naye era ngenda neŋŋamba abantu 2012 lwekakasa nti golden balls nagitandika lwa nsonga 10 ne 11 saaliwo nga nkyagenda ku baptist 12 nenvumirira neŋŋamba nedda kantuule muntu abantu wano bintu bitambule nga bwe mbyagala yannyamba okutandika wano capital yali wa sente mmeka capital nayina emitwalo 3 tosobola kukikkiriza nayina emitwalo 3 zakola ki nazikwata first of all nagamba
gwe nagambako ne mugamba I want to make a school my husband nangamba mukama ne nkugamba ati njagala kola nasali tukole nasali tonfaako nangamba I don't have money ne mugamba nambuza gwoyina ne mugamba nina oyina misene meke mitwala 3 nangamba you better make mudala gwennyanya kujja kugunyirira katukene mbulango tukomewo tuve ku mudala gwennyanya mukwanda kyalaba Delta TV mami eyakolamu yo program ekyagenda maaso ekitundu kyaffe ekisooka kiwedde bamugamba nti ku capital we emitwalo 3 akole mudala gwennyanya kakyalina amasomero katukene mbulango bwe tukomawo ate tweyongere naye mami eyakolamu ku Delta TV tukole bwe balinye okubeera ng'oli mu kulabu